Omuwala ono atandika bw'ati kansuubire nti muli bulungi bambi bw'oba tonnaba kusubscribinga nkusaba osubscribinge tosuwa busitole bwe buti obugendo tuyigiriza ate era butumaleko n'ennaku. Omuwala agambye nti nze najoyininga kampasi nali mwana wa kyalo ng'ebintu ebisinga sibimanyi era bwe najoyininga bwentyo nali naakafiirwa relationship gye nali natandika ne ka boyfriend kange ak'essomero. Kati nalina mukwano gwange ono. In fact teyali mukwano gwange as such naye twasomanga ffenna mu kilaasi emu. Ye yali mwogezi mulungi ng'ate akola emikwano. Munnange nga tugenda ku Saturday emu twasoma half day nga tugenda mu discussion. So baali boogera ne mukwano gwe omulala ne batandika okukaayana. Ffe nga tutunula tetwabiyingiramu kubanga byali tebitukwatako. Mukwano gwe ono n'akwata essimu ye n'adduka nayo. Yadda yatuuka agamba bannange nze manyi gw'obadde oyogera naye, manyi baawo, manyi bye mubadde muteesaako, bw'oba toyagala mbyogere olina otutwala ku lanchi. Ne batandika awo okukaayana. Munnange nga basituka bagenda ku lanchi. Eno gye batandikira okwogera ku dating apps ne bamubuuza kati nno babuuza Rachel atunyumiza emboozi eno nti oyina dating app yonna gy'olina, gamba munno nti dating app. Engeri Rachel gye yali yaakava mu kyalo yali bambi tabimanyi era yabagamba dating app mwogera ku ki? Osobola okudeetinga omuntu ng'omugye ku app? Banne ne bamusekerera ne bamugamba obeerawo otya ku kampasi, osavaivinga otya mu guno omulembe nga toyina dating app, nga toyina basajja b'odeetinga online. Abannyonnyola embeera mwayise ne mwakulidde ne bamugamba oyagala okukiyingira kino ekintu, n'agamba lwaki nedda, anaatayagala kuyingira relationship erimu ssente. Nga bamugamba leeta essimu tukutereeze, nga bw'atyo naye akwata essimu ye ng'agibakwanga, nga bamudownloadinga aka app katinda ne apps endala naye tebaamunnyonnyola bw'atya bw'alina kukozesa ssimu eno. Rachel agamba bwe baamuwa essimu ye yatandika kuswapinga nga tabitegeera. Yali kakazi kalungi ng'alabika mulungi nga muto era akakasa abasajja bangi bandiyagadde okumakinga naye engeri gye yali tamanyi gikozesa yasubwa bingi. Bw'atyo naye Mukama n'amukwasa omuzungu. Lyagambye tagenda kwogera linnya lya muzungu kubanga kirabika bangi bamumanyi kubanga muntu wattutumu. Siba lwisi eyo bwetu tetwapulaninga okumiitinga kubanga sikulimbe nze nali ngudde mu mukwano era nalaba ka connection nga kamaanyi. Ebirooto byange ne bitandika okugaziwa ne ntandika okweraba nga nfuuse mukyala muzungu ne ntandika okupulaninga ebinene. Anti munnange omuzungu ffenna tukimanyi bw'ofuna omuzungu ebibyo biba biteredde. Twatandika okupulaninga naye bw'atyo Gayi yaŋŋamba yali yakava Uganda nga zeeyo ewaabwe. Naŋŋamba naye mu kaseera akatali kaawala agenda kujja ndabeko, tagenda kujja kulaba kintu kyonna oba kola kintu wabula mission egenda kuba yakumiitinga nze. Nze nagetinga excited nnyo nga ndaba tekisoboka. Nze omuwala yali yakava mu kyalo nsitula omuzungu okuva mu nsi yaabwe ajja ndabe. Ate Gayi ono yali decent nga si be bano ababeera ku app b'omanyi abasaba obwereere bw'abantu. Yali musajja ng'atya Katonda era mu mboozi yonna gye twanyumyanga nga ye agamba luliba lumu Mukama anaakireeta ne tumiitinga. Nze nno nalabanga eby'obulimba kubanga Bagayi abasinga ku dating apps ebintu byabwe bibanga eby'okusaagirira naye lwakya lumu Gayi n'aŋŋamba nti nsimbula nno njija Uganda. Nze saagera na ku airport mupiikinga nga ndaba alinga nnimba nga njagala kukikakasa nga mulabyeko nga ndaba biboozi by'abasikaamaazi. Ebiseera ebyo basikaama abazungu baali bayitiriridde nnyo ku mutimbagano era nalabanga abagenda okunziba. Naye twasigalanga tunyumya nga muli mulaga nti ekintu nkirimu naye nga mu mutima nze nga mpulira nnimba mpaka bwe yaŋŋamba njagala tumiitinge ku hoteeri eno nampa location. Ne mugamba olimba nsindikira ekifaananyi ku WhatsApp ng'oli ku hoteeri eyo.
indeed obugayi yasindika ekifaananyi ng'ali ku woteeri emu ez'ebbeeyi e Kampala neera nageetinga ready neŋŋamba kituufu omusajja agenda kundaba omusajja njizigidde wadde nageetinga so scared okumumiitinga naye nalowoozaamu neŋŋambako abanninaanye nti nno singa baba bagenda kunkwata oba omusajja singa aba agenda okunkozesa kirimaanyi byonna ndi ready kaŋŋende nze nali mutiitiizi mu kusooka naye siibalimbe ka location nakasindikirako bato bange ne mbagamba in case of anything wano bwe ŋŋenda okubeera kubanga Gayi namugamba va ku hoteeri ey'ebbeeyi osabe opangise wano ku hoteeri ey'okumpi gye mmanyi era twasula ku Pearl Hotel oba mugimanyi bwe butiitiizi bwe naliko naye ekyammala amaanyi kwe kusanga Gayi ng'ate odarinze emmere nga simugambye ng'ate taŋŋambye nako kwegamba ye yeerowooza n'atumya ebimere bye sitegeera ekyo nno kyankuba wala ne kinnyiiza ekyokubiri ng'ate Gayi ayogera nnyo nze saagala basajja beeyogezayogeza ekyo nakyo ne kinnyiiza naye mwanattu omusajja twatandika okukola omukwano gulinze gwe sirabangako yannyiga buli peesa omusajja yankola ebintu nze bye sirabangako ng'eno nno tannaba kunnyingiza ssemudondoli naye nga nakyankalanye edda nga mbula ogusika nze okweteekayo nze bisajja bye yankola siikulimbe ne kati omusajja gwe nnina kati tabikolangako obusungu bwe nali nfunye nga tetunnaba kutandika kukola mukwano byonna byaggwaawo ne ntandika kulowooza ku ssemudondoli amwennyingiza ddi nga ne bwengezaako ogukwata ogwenyingiza agamba olaba nga asemberayo busembezi nga ye ayagala kusooka kummatiza eno nga ssemudondoli tannamunnyingiza ku munnabunnya mwanattu sijja kulimba nagenda okutuuka nga nze nantobyetobye omusajja yagenda okunnyingiza ssemudondoli nga n'amazzi aganfuluma nze nali sigalabangako nga nebuuza yenze atobye bw'ati asikina nze nga ne byenjogera sikyabitegeera nga ne byenkola sikyabitegeera wabula nanyumirwa sijja balimba akaseera ako nze sajjukira gamba musajja kwambala era sajjukira mugamba nti naye tetunneekebeza olaba obusiru kye bwankozesa byonna nabijjukira tumaze okukola omukwano ne ŋŋamba naye gwe neebase naye bw'abanga mulwadde bw'abanga nsiiga obuwuka akawuka ŋŋenda kukola ntya naye essaawa eri nga sibijjukira sijja kulimba omusajja yanzina kitwe mu mukenenyo n'omuyitirivu essaawa ezo nze nalowooza nga binzimba byokka nga ndowooza birungi byereere bino ebirala nabisuula eri neŋŋamba ke kaseera nze nange neeyagale nyumirwa obulamu zaawera ssaawa 8:30 tumaze okwerya maze okunyumirwa bw'atyo n'ayita wuba entwala eka bwe nali mu mmotoka nga nzira eka amagezi wano we gajjira ne ntandika okulowooza ku binegatives ebibadde mu bwongo ne ntandika okugamba omusajja ono naye odaringa emmere singa mbadde ng'emmere eno embutula akola bino ebintu byonna nga tasoose kunkebeza musajja kyono amagezi abo ne gatandika munnange okureflectinga nagenda ngamba sigenda kuddawo n'omusajja byakunzina bulungi naye obulamu bwe bugagga mutsi zange ne zitandika okufa ne ntandika okuba nga bwe mba muddamu simuwa maanyi neddiramu bwentyo kati nno nkuddira ŋŋenda kunyumiza bwatya bwe nafiirwa omusajja omugagga ne kati ndi mu kujejjusa bwe twali tunyumya bambi yaŋŋamba alina organization gy'akolamu era bw'ayamba baana bamulekwa naye saatawaanakola ki kumubuuza bibivaako conversations zino yatandika okuba bambi nga yazitandika nga nze simuddamu era yampita enfunda eziwera ngende mu meeting ku hoteeri ye gye yali asulamu ey'ebbeeyi naye nga sigenda ebirowoozo ebingi nga byongera okwerisomba ng'ate nti ogenda okwekebeza ŋŋamba bwe bansangamu akawuka jjukira nali nkyali ku kampasi nkyali mwana muto nga ŋŋamba future yange njonoonye olw'obusirusiru byonna bino kati byevuma bambi bwe yali ali kumpi kuddayo ewaabwe n'ansaba ŋŋende mu meeting kubanga yali agenda ku makya
agenda simbula. Nangamba bambi janga at least to having a dinner. Ne mugamba yes ngenda kujja naye. Ne mulayiza ne mugamba bwenjija siyingira wooteri yo tetugenda kwezina kati nno nga ebyakolebwa wali mu mukwano byo mbyagala mpulira njagala biddamu naye nga ntya n'omugamba ogenda okwekebeza omusaayi kubanga omusajja yali alabika ali decent nnyo nga nange ngamba oba neetya kati bwe nkirowoozaako twagenda era bw'ati omusajja bambi teyankaka kuyingira ruumu twalya twanyumirwa dina era bwe twamala n'enzireeka bw'atyo n'asimbula bambi nadda ewaabwe. Era bwe yadda ewaabwe twasigala era tunyumya katono. How are you? I'm fine, good morning bwe tutyo. Emboozi teyali y'amaanyi n'akomawo e Uganda okujja okulaba wote gundi ye organization ye abaana balabirira. Yankubira essimu tumiitinge naye essaawa ezo nali Nairobi era namugamba siriiwe Uganda ndi Nairobi. N'agamba nsobola okujja ne nkulabirako eyo e Nairobi. Nze nali mmanyi tagenda kujja era bw'atyo namugamba jangu bw'oba osobola. Nagenda okulaba gaayi ng'atuuse n'andeetera perfume ey'ebbeeyi n'andekera ne $5. Nali neetaaga ssente mpitirivu naye $5 nze nalabanga nsedde kubanga gaayi yalina ssente zaalabirira abaana abalya $5 kati nno omululu gwa ssente awo gwe gwaleeta obuzibu. Sigenda balwisaayo olw'obusungu bwe nayina. Gaayi namugamba toddangamu n'oddamu n'onkubira ku ssimu era saagala kuddamu kusisinkana olw'obwetaavu bw'essente bwe nayina ate nga namwinamu ebirooto bingi. Olwedde yanzina kitwe ate ampadde $5 zokka zokka. Ne bwe yali ansiibula ng'amaze okunzina teyampa ssente yasasula wa wuba yekka yekka. Bwe ntyo ne mwegobako omusajja. Ne waayita emyezi ng'eno oba 5 ngenda okulaba ng'ennamba ye Uganda yenkubira. Ne nkwata ennamba y'essimu ngenda okuwulira eddoboozi nga lyayo omusajja omuzungu. Nangamba kansuubire nti togenda kwejjusa decision gy'okoze ey'okugyawo omukwano guno gwe tubadde tutandise. Togenda kwejjusa. Nenkuba n'akakule ne mugamba nejjusa mu byaki. Sigenda kwejjusa era statement yange esigala sikyakwetaaga mu bulamu bwange. Gaayi n'angamba nkuwadde ennaku 4 weerowooze. Bw'oba olaba nga ky'osazeewo kikyamu nzirira. Nze ndi ready kubanga mbadde nkwagala. Nze saddamu kubira musajja namugamba neesonyiwa gye wandaba. Losing nothing. Teri kyenfiirwa ng'omukwano guno gukomye. Munnange waayita emyezi 4 oba 5 emirala ngenda okulaba nga bantaaginze ku posti ku Facebook ne openinga posti eyo. Kino bannange kyakwewuunyisa ne kati nejjusa. Mu posti eyo gye bantaaginga ngenda okugibikula nga Gaayi gwe navuma, Gaayi gwe nagoba nga CEO wa different companies. Ndengamba kiki kino? CEO nini companies okumpa $5 omukazi n'amuwa $5 ate n'amuzina n'atamuwadde 10 nga sikkiriza. Ngamba buli omu asobola okola zino positions n'aziteeka ku Facebook. Tekisoboka. Nga ngenda ku Google nsakinga ku companies ezo zeba ezaaliko nga companies ntuufu. Ngenda osoma ku organization gye yalina yakulira nga organization nayo ntuufu. Bannange kyankuba wala. Nawulira obusungu eri obulamu bwange. Natandika okwejjusa naye ng'ate sirina kye nnyinza kukolawo essaawa eyo. Kye nasigalira kwe kubanga buli lunaku ngenda nendaba ku bifaananyi bye nendaba ne ku positions ezo ne musomako nga ne Google nayo omugagga ono emumanyi era n'obugagga bwe babuwandiikawo nti omusajja buvundu mugagga muvundu bifeekedde. Siyinza kulimba nawunga. Nze nayingira ka depression ke sitegeera.
nali sisobola kukkiriza kyenfiiriddwa ne ntandika okwejajinga ne ntandika okukyawa omululu gwe nali nnina ne ndowooza ku pulaani B ne ŋŋamba naye ono ogaayi nsobola omuddira asobola okunziriramu kubanga yali agudde amatu. Nalina mukwano gwange nga mukwano gwange alina mukwano gwe akola mu wooteeri gye twasulamu ne nkubira oyo omuwala ne mugamba nfunire ku nnamba y'oyo gaayi omuzungu n'ebintu bye byonna ebiba ebimukwatako byamumanyiiko. Nze gw'olaba eyo information kati nagisasulira naye ng'ate nali nsobola okufuna ey'obwereere nga nkyali ne gaayi oyo era bw'atyo yabimpa ne ntuukirira omusajja sijja kulwisaayo ne mwegayirira ne mwekubako ne kwegamba naye teyanziramu straight away kyamutwalira emyezi ng'ebiri okuddamu emails zange n'obubaka bwange obusoma. Bwe yabusoma yansekerera n'aŋŋamba nti nno ekintu kyonna kye yakola byonna bye yakola yali angezesa kulaba omuwala kika ki gwe yali adeetinga oba gwe yali agudde mu mukwano naye kubanga yali yadivoosingako kati bye yali yayitamu mu relationship gye yayina yali tayagala ate biddemu. N'aŋŋamba kati gwe wali exactly nga relationship gye nalimu nze sisaagala kugwa mu mukwano na mukazi nga njagalako ssente nali njagala kugwa na mukwano na mukazi nga naye agudde mu mukwano nange nakuwa n'ennaku nnya weerowooze naye yonna n'otazikozesa. Bw'atyo ye kennyini ate n'addamu n'ambulookinga. Bannange neegumyagumya ne ŋŋamba nti bwe kityo bwe kyali Mukama yali tenjagaliza ne nzikiriza okufiirwa kwange naye byonna byali byakwegumya. Eyo nno twogera ku mwaka 2022 nga ndaba the orphanage page ng'abantu bamugamba congrats on your wedding ng'olwo nno nkyamusitookinga essuubi lyange terinaggwamu nga bamugamba kuliko emukolo kuliko embaga nga bankubako dde ekibaati. Bannange kano kasitole nkabanyumiriza naye njagala muyifunemu eky'okuyigga bakyala tweggyemu omululu tomujajinga bantu be mutamanyi n'obutagumiikiriza ate tonyoomanga muntu gw'otamanyi koza abantu abamu tebalabika ssente tebalabika ki kye bali. Kale bannange mundabiranga ddala bannange bw'oba tonnaba kusubscribinga nyambako subscribinge ate ne busitore bw'olina bw'oba oyagala tubusome wano nga bunyuma bambi bumpeereze nze nja busomesa abalabi bange abalabi baffe nkontaktinga ku Messi gundi ngenda giteekangawo mu contacts namba y'essimu